Mujebaleko. Kale sebo. Oyogera ne Kadimandi ne Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Sanyusa okubaluliza. Naffe tusanyusa okuwuliza. Twogerako na mukyala ani ono? Mukyala Nantale. Mukyala Nantale. Ova osinzidde waawo? Lubwama kiririddawa? Lubwama okwata Semutolodi n'oviiramu Ekanyanda. N'oviiramu Ekanyanda. Ekanyanda wano we baateeka pavers wano. Nga tusanyusa okuwulizaako. Kale sewo naye nsanyusa. Obadde otunoonya ebbanga ddene n'ojjako ne ku Beat wano n'olekawo obubaka twabufunye baabutuwadde. Ne twagala okutegeera nsonga ki gy'otunoonyeza. Ate ensonga abaana baagala kungoba ku kibanja. Abaana bo? Nga gwe abazaalira ddala? Ddala abayonsa ku lyange. Baagala kugoba ku kibanja? Ate babeera nga abalenzi naye abawala. Bali bameka? Bali babiri. Ani naani? Christine Nabukalu. Nenalweyiso Jane Francis. Nabalugave. Balugave. Tewazaalayo ku mwana mulenzi? Omulenzi yafa. Yetebuusweke Vincent. Vincent Sebuusweke yafa? Yali asise n'afa. Nibasigala abawala. Yali asikidde taata? Taata ye baali bamuyitaani? Baali bamuyita Joseph Lutamaguzi. Bannange nga bitalo. Kakati obutakkaanya buno butandika butya? Obutakkaanya? Kati nga muwala wange anzije Kampala ali mbeera Kawempe. Nangamba maama nakuzimbiddewo akayumba njagala ove mu muzigo. Konze kale naye nga nange nvaayo nga nzija nga nsalirako omusiri gumu n'ekitundu kuyiika 12. Yiika 12 zino omwami ye yazireka? Yazireka. Mwali temubeera na mwami? Omwami anti yafa. Anti mwali temubeera naye? Twali tubeera naye. Kati yakuleka mu maka ki omwami? Omwami nali nanoba kati abaana be bankomyawo. Wali wanoba nga wagenda eno Kawempe n'ogamba nti kaweepangisize? Kati taata bwafa abaana ne bakomyawo? Era omwami abaana be yalina be bo bokka teyalinayo baana balala? Teyalina baana balala. Yalina abo bokka era abo be wamuzaalamu? Kaakati bwakuzza? Bwanziza nga ansalira omusiri gumu n'ekitundu. Saamukayanya. Kati nga yatandika kutunda alabye endowooza sente zimuwoomedde agamba nveewo naye ngamba sivaawo. Akugoba? Angoba n'agamba nja kutambulira paka lwe naakutta. Omwana wo nga bw'agamba? Asindika amayembe naye nange ndi kakooti. Maama sokoleke. Omwana ono gw'omuzaalira ddala muleeba muli? Ddala. Kiki lwaki akuwalana nnyo bw'atyo? Ayagala kutunda, ayagala kano ke yampa nakakatunde. Ali mu myaka emeka? Ali mu myaka 42. Kakati maama, wano we yakuwa wali wenkana ky'obunene? Musiri gumu na kitundu. Wakiba kyenka kuyiika 15? Kuyiika 12. Yiika zaali 12? Kwe yakuwa omusiri gumu n'ekitundu? Kakati ennyumba eno gye mwalinga mubeeramu n'omwami yo yalagawa? Yagwa dda neyamutabani wange. Yanzimbiddewo oluumu. Zonna zaagwe yali akuzimbiddewo oluumu? Eddaame ly'omugenzi ligamba litya? Simanyi, sirina kye mmanyi. Tewalirabako? Naye ndowooza teyalaama. Teyalaama? Sikiwulirangako. Yafa kikutuko oba yalwalira ebbanga? Yalwalira ddala sirimu yamukuba ekigo. Yalwala buno obwaffe? We yalwalira nga temukyabeera mwembi? Nga nanoba dda. Nga wanoba dda. Kuba singa wabaddewo eddaame twandirabye eddaame ligamba litya mulimu omugabo guno naye ekisinza okuneraliikira ate nti abaana gwe abazaala ate be bagobaganya. Wagendako mu lw'amateeka?
nagenda ko kwerusi ne bangamba muno mukimanya bwate tubajja kumpa baluwa ntwala ku polisi kubanga sina baluwa ya nakani. Lwaki ate? Sina certificate. Lwaki? Nawe nendi umula. Oba abaana bayina enkolagana n'abeerusi. Era nti muganzi we? Omwana muganzi wani weerusi? Wa chairman we mugamba mbuza. Omwana we yaganza chairman? Iye. Mwana kye yaganza chairman nalwe iso nabukalu. Ye yaganza chairman. Iye. Kati bo baliridda wa? Ali Kawanda. Jibabeera. Kati neta Wange? Omulala Kawanda. Wange? Omulala yetabeera Kawanda abeera ku Lwentebe. Omulala abeera ku Lwentebe. Bafumbo. Owa. Bizibuzibu. Babalekawo. Kakati maama wandyagadde tukuyambe tutya? Ati munyambo asobola okunsalira kantu kakase kubanga ajja kuntunda. Oyagala omwana at least akusalira akantu ko. Batewa akakalu. Kabeere nga kali mu mikono gyo nga takutunza akasigalawo. Namayanja mukikadde tumuyambye tutya? Kati nze maama amanya gambuzabuzizaamu munnange. Ona kutawanya ye nalweyiso ye nabukalu. Ye nabukalu Christine. Naye oli omulala nalweyiso ye takuyinaako buzibu. Era nga bonna era beeba kubanga tampolereza naye nti oba maama tomugoba. Kaakati wandiyagadde nabukalu twogereko naye? Iye. Wagitaddeko ennamba ye? Ginsomereko ennamba ya nabukalu. Ennamba nazisiimuula mudda olw'obusungu. Bannaye tugenda jijja. Ati kaakati maama? Oyo mbasomere ya chairman noonye ya chairman. Twetaaga yono omwana akusumbuwa kuba ye naye yayinza otubuulira ensonga lwaki abikola kiki kyakupulaningira kati maama omanyi kye tugenda okukola. Fuba okulaba nga gwe n'oba tukubidde nabukalu naye ng'oginoonyereza tujja kuddamu tukukubire nawe lutaba lwa leero. Otufunire ennamba eyo twogereko ne nabukalu. Kati kyembuuza maama. Mu kaseera kano olunaku olwaleero olina gw'oyinza okukubira ne tufuna ennamba ya nabukalu. Njagina onyerezaako enkya. Kale. Nja kubanga mbakubirako. Kale katugendeko ne mbawuliza batuwe ku magezi tulabe kye bagamba. Kale. Moyo waliwo obuzibu. Bawa ensonga. Kale. Ali ku simu ngamba nti halo. BTFM. Inji. Nasazi Monica akolera ku Chamber Financial Services ku before the Kosovo. Njagala gamba nabukalu bannange omuzadde tabuka. Ate si kirungi nnyo okulaba amaziga ga maama g'omuzadde yenna. Kati bembe mbanga muli ku biti oba abamanyi bannaye batuulenga famire bagonjoole ensonga naye tebakaabya mukadde kati egyo emyaka atandike ng'okuzungazunga alagewa. Nasazi Monica. Webale nnyo Nasazi Monica webalire ddala. Kale katulabe. BFM. Webale kuweereza muganda wange. Nawe okubaako. Ono Joseph Serwanja ndi nakikota mu kito. Naye abaana abo babeere feya. Alina okugoba maama waabwe munnange ye yabazaala. Era kadde amagezi gemuwa abaana abo abafe bamusalyeko akatundu akake bakamuwe era bamukolere n'endagaano nti wuwe. Serwanja gemanya. Webale nnyo bwana Serwanja. BFM. BTFM. Sebo. Tulemeddwa. BFM. Namayanja. Tugende tuleke abantu. Naye nze mbadde nsaba mukyalo ntumukole mu kati. Tunoonye ndowooza ku muwala. Nabukalu naye oba owulira gy'oli eyo ng'olina sayidi osobola okujja wano ku BFM abamumanyi ne mugamba nti yitako ku BFM owulire ekiriko ojje naawe otuwe sayidi yo tuleme kusala gwakawala nga tuludde gwakalenzi.